lindako so mwejjemu kino okwefuula nti mwe muli batuukirivu mwefuula nti muli balokole mwefuula nti mujajinga abantu mu ndage y'olunaku Katonda lwe yakulonda nti gwe moral judge tegwasalira abalala yes gwosalira abantu abalala emisango Ismah yinza okuba nga abadde ayogera bwogezi ng'ate waliwo abakoze ebikolobero nalabye obusungu obw'ekika ekya waggulu mwami Gashumba nga Ismah atiddwa ng'olaba face bajjasiza okusinza ku bifaananyi badde bitambula ku social media n'obutambi just days nga minister Engola yakattibwa tuzze tulaba abantu bangi abazze bafa mu nfa efaananako ng'eyo what really explains what we saw? Ekisooka okunoonyeza kulaga nti ku buli bantu 100 bosinkana mu Uganda 33 balwadde ba bwongo bantu bali depressed bali stressed bali buli kintu so gwampuliriza ku buli bantu 100 bosanga abantu 33 balalu balwadde mamitwe yes ku buli bantu 10 bosinkana 3 balwadde beetaga kuyamba eddalu teritegeeza kubeera butabika omuntu osobola okubeera naye for over 4 years nga zaavaako dda nga tokola ki atomanyi level y'obusungu eri mu Uganda Katonda yeetaaga okuinterveninga anga n'akantu akateetaagisa muntu kuyomba oba kuvuma n'avuma ne ku social media kuno okiraba what explains that lwaki abantu balina obusungu okwenkanidde olina akubawo ekigambo ekyenkana Namboole stadium ekisooka abantu banyiivu olw'embeera gye balimu abantu bali bubi abantu babeera mu mbeera embi bw'alaba amuyitako ng'alabika oba ali bulungi alowooza yalina ssente ze abo be batwala ssente zaffe naye nga bambi ne gwolowooza nti yatwala ezizo naye asavaivinga ku masa ya Katonda okiwulira nze waliwo conversation gye nabaddemu ennaku ezo ne mulamu wange n'omuntu omulala naye nga mulamu wange ali bita nnyo ne mugamba nga sikumanyi nti oli bita nnyo kiki paka lwe yampeeza message nti I'm sorry just forgive me abantu bali frustrated ange eri mu bantu nze era ngezaako nnyo okulistraininga obusungu mu buli wembeera oli omwana ali ku boda n'akuwemula ekigambo genda olye kino nga tolina kyomukoze ekirala magambo director wa CID nedda mulira mugetinge serious ange neri ku social media omuntu n'ayogera ekigambo bwe kityo president yagamba nti you have no right n'okuntiisatiisa newe gino tegikyali mirerembe abantu bakozesa eddembe abantu bakozesa eddembe lya gavumenti ya social media platforms zonna eziriwo Twitter, Instagram, TikTok, Facebook zonna bazitukolera abazungu abagezi as an economical hub tuyinza okukolera ntufunamu akasente. Unfortunately we are misusing them. Okitege ate tebakulimba ne bwoba oliwa gavumenti bwe beekwetaaga esobola okukola ki okufuna ne mukendeeze ku busungu kuba otunulira omusirikale eyakuba minisita bwali busungu oba frustration ze bakola kizeeyo ku kiri eky'obulwadde bwa kibobongo bw'otunulira omuntu kale tukomyewo bw'otunuulira omuntu eyakubye Ismah amasasi kikomparing Kaweesa Ismah bange bamukubye amasasi 8 oba ate bakozesa pistol yeah Kaweesa bamukuba amasasi 27 27 bullets the type of range and anger bwe tuba Ismah bye yasembyeyo okwogera bye byamuviiriddeko okufa siina bukakafu ne bwe mwali muyise kola video endala ya apologizing ira family eyo yali gikoze bwe kibanga ekyo kyamusiza yes bwe kiba simanyi kyasiza Ismah nganze ne bwe kibanga kyekyo yabadde sola no kola apology now he's gone now musa no God retract those words and apologize yes
Unfortunately, I think it came too late, but he's gone. He's no more. Nechi ekirungi ky'ensi eno teri atajja kufa, teri muntu agenda kubeera ku nsi eno forever. Oboli Queen w'Obungereza tali mu ttaka, bapopo bonna tibali mu ttaka, so teri ajja kusigala ku nsi kuno. Enjawulo eri emu nti gw'osoosa okugenda naye n'omulala ajja kukola ki? Ajjagge. Nakyogedde ne mu kuziika eyo nti 100 years from today teri muntu ali ku nsi kuno agenda kubeerako. Wakyogedde? Yes. Myaka 10? Yes. Mu maaso. As long as you are living now, you'll go. Now the question is, lwaki situuliziganya? Nze abaana ku social media kubampemula ne bavuma ne bakola buli kimu kyonna kyonna. Olumu n'ofayo ku finding out who is this person. Ng'olaba embeera gy'alimu emuwala nti ng'okola ki? Okwemula. Okitegeera. Olumu n'onoonya n'essimu y'omuntu omukubira essimu omugambe nga it's too much. Ofunye otya ennamba yange? Are you sure? So it's too much. Okay, what does that speak? Mpozi n'ekirala nga sina kwerabira. Nammwe bannamawulire mwalaze unprofessionalism. Tutya? Mu kufa kwa Ismah ne mu kuziika kwe. Kubanga TV esinga zadde zikuweereza live nga yakamala okuttibwa. Yes. Naye nanabye any level of professionalism. Unprofessionalism. Tutya mwami Gashumba? Nga ali ku scene we batidde Ismah alinganga aweereza omupiira. Aweza ebyemizannyo. Tuli wano Ismah bamukubidde amasasi, kyonna kijja kuggwa, simanya mulina ekigambo kyomukosa ennyenda ku zino sikyagalira ddala mbu. Labisa simanya waliwo ekirala mbu nja kijjukira. So mu kuziika Ismah yakubiddwa amasasi ne mu kuziika kwe bannamawulire mwasiko walinze zero. Kubanze ndaba international regional stations. Yes. Ne omutawana be gugwa ne bode composure yokka y'omunnamawulire reporting omuntu we bamutidde eba yanjawulo. Ne mmwe mwabadde nga abali ennamboole ku mupiira n'ennyambala ennyini ekyuka. Okitegeera? Kizeeyo ku kyenkugamba tuli average mu Uganda. Kubanga nze lwamiti eyankubira simu nantegeeza nenvuga mpola paka waka nenzira ku TV nezitandika biweereza live zonna nno none of them eyalaze professionalism ng'eweereza okufa kwaki. Sakyegenderedde bulungi. Gwe toyinza kyegendereza era nakikugamba nze by'oba nze si byenda bati ku TV. Nali sigoberera ku TV. Nali ngoberera ne mu kuziika ng'olaba dimina y'omuntu body language omanyi mu communication nze ntunuli y'omuntu emimwa gye ebibegabega amatu atambuza atyo omubiri gwe gwonna nentegeera naye nga bali balinganga abali ennamboola abaweereza omuki omupiira. It's terrible. Mumanyi kwe kiva? Radio zino TV bantu bameka balina qualifications ezibeerako batono. Era mukyala Nkalubo wa UCC nkusaba otegekeyo workshop. Sewankamba okitiibwa omukyala Irene Sewankamba. Mukyala Irene Sewankamba akulira UCC nkusaba okwatagana media houses kubanga UCC sente zina like 2 days or 3 days baba training kubanga baba ba foreigners abadde mu Uganda balina okubanga makaga badde beewuunya. Nakyo kigenda mu maaso. Omuntu akyali wali nze natuuse nenteeka ne ku setasi yange nembaga temuddamu kumpeeza kifaananyi kya Ismah. Temuddamu. Waliwo nabadde ndaba tusembereko ne wali ku motoka. Why should you? Kigambo tukikwasaganya. Tukikwasaganya. Waliwo ekiba ekyokwasaganya ennaku zino bakikozesa nnyo abantu. Tuli mu kikwasaganya. Tuli mu kikwasaganya. Very sad. Okitegeera. So eggwanga buli sekita yafa. Lyetaaga kusabira.